byogerako amazzi okuaffectinga ng'era kifa ku mwala nakirabika okukiteekamu. Kakati ekkulu nerabika byogerako amazzi okuaffectinga ng'era kifa ku mwala nakirabika okukiteekamu.
sikuizi ejjo nazze nange nembikwata. Aviira ddala mu poliisi eyo gye bamuta n'ajja n'awummulira wano. Essaawa zino ekimuwummuliza wano olw'okuba nti tebannamuta mungi, kati we bamuta omungi ajja n'ayita wano ate n'akaserengeta okuba nti si kaamaanyi wano, kakati ajja n'akkakkanira wano. So we bate omungi n'ayitamu n'agendera ddala mu nnyumba z'abantu wansi eri. Ate ekirala n'abaana abasoma, abaana baffe abasoma abayita wano bajja ne batandika okuzannyiramu ne balondalondamu obuntuntu. So ekigenda okuba ekibi ennyo era ekibi ennyo eri obulamu bw'abantu baffe. N'olwekyo twongera okusaba
poliisi omuze guno egulekere ddala, ate era ne tusaba UNRA ne kanso bakwataganire wamu okulaba nti ekizibu kino bakimalawo mu bwangu nnyo, kuba kyetaagisa okumalawo mu bwangu ennyo, kubanga ate enkuba bw'etonnya ate kiyitirira kibeera ky'amaanyi nnyo, kubanga amazzi gatambulira ku sipiidi ey'amaanyi ennyo, gonna ne gaggweera mu bantu baffe. Ekigambo ekyo nayogera dda ne bekikwatako nga inginiya era ne bagamba nti bagenda kuwandiika ebbaluwa bagiwandikira abapoliisi. Simanyi kati waawe batuuse mu ekyo, naye nze ogwange nagukola kubanga bo nze ndi mutono nnyo gye bali, be basinga okubeera nti basobola okwogeraganya ne poliisi okulaba nti omwalo amazzi gaabwe oba siwegi waabwe tebamuta kujja mu bantu. So nabasaba dda bawandiika ebbaluwa, naye n'okutuusa kati sinaba kulaba kivaayo. Town clerk ne inginiya bonna nabategeeza mu butongole, ne mbategeeza ekizibu abantu bange kye balina, n'ebbaluwa ne tugiwaayo. Kakati nsuubira nti bo be balina okutuukirira poliisi ne babaako kye boogera ganya nabo okulaba nti siwegi ono takyankalanya bantu baffe. Bandituyamye byami ne batuteerawo omwala because waliwo abaana abamu abazanyirawo kiba affecting abalwala. Obwana obw'okujja ne buzanyirawo bubuukira abava ku ssomero naddala bujja ne buyita omwo bwe bati n'obugamba nti buveemu tebusobola vaamu oba bwagala zzannya. Kati nze nsaba bandituyamye ne batuzimbirawo olumu omwala ne guba nga gukavarinzewo ng'enkuba weetonnya naye twaffectinga nnyo kuba naye enkuba weetonnya amazzi gabeera mangi ne gasala paka eri ng'emmotoka ziba tezisobola yitawo yadde booda yadde ow'ebigere. Ng'oba olina gumiikiriza enkuba ekyo oyitewo. Era kinkosa nnyo kozi lino dduuka ate wali eri waliwo omwala waliwo siwegi akawo kaba kava eno nga wekadde eno bwekityo. Okusookera ddala nga Mukono Central Division tulina obuzibu nga okusinziira ku planning y'ekibuga kyaffe tetwalowooza wa we tulina kuteeka that fiko obukyafu obwo tetwabulowooleza, era kitutadde mankatabu, kitutadde mu buzibu. Oluusi weesanga nga ne bannaffe abalina hotels ne bannaffe ab'amayumba balemererwa okuwa drainage entuufu, okuwa ekkuba ettuufu, ebikyafu ebyo birina okuyita oba amazzi ago galina okuyita kuba tetwapulaninga buki bulungi. Bannaffe abali mu kitundu kino ekya Butebe mu mulago waggulu oku poliisi bafunye okusoomoozebwa okwa sewage ateebwa, ate era nga kye kizibu kyekimu n'abali mu kyalo kya Kolini kye bafuna nti enkuba buli bw'etonnya bannaffe abaazimba septic tanks zaabwe bazita obukyafu obwo ne butambula ne buyita mu bantu nga balowooza enkuba egenda bukola ki, egenda butwala. Naye ng'obuzibu obunene bwaffe nga politicians, nga technical wing, failure to plan for the city, failure to plan olw'ekibuga kyaffe kino eno. Mukono nga ebeera elevated okuva mu town board okujja mu town council, ebitundu bingi byaplaningibwa, naye olw'obwannakigwanyizi bw'abantu ebitundu ebyo ne babigula, era mu kubigula kati y'enjega etugwiridde ng'ekitundu kya Mukono. Naye ng'omukulembeze nandiwadde magezi kwe kusooka okufuba okulaba nga tokosezza ba community ekwetoolodde, kubanga naawe ogenda okulaba nti tanka yejjudde oyagala okumuta naye gwe omuweereza ne si yamwetaaga kuba si wa buyonjo. So nkubiriza bannaffe abalina septic tanks mufune companies entuufu zijje ziyolemu ebikyafu ebyo, tuleme kukosa butonde bwansi, tuleme okukosa bannaffe betubeera nabo. Essaawa ya leero tulina obuzibu wano e Mukono nti abantu bangi naddala abagagga balina toilets eziri improved muko zitereka sewage naye ate nga balina omukisa okumusumulula n'agenda mu bantu. Bw'oba weetegereza ssebo mukama wange, bw'oba ogenzeekaawo ku poliisi waliwo emyalo egyazimbibwa naye ng'emyalo egyo gikulukusa kazambi. Awo nno waliwo n'ekizimbe kya minisita Mulamba Mwami Muyingo. Kyannaku nti essaawa ya leero omuntu omunaku atalina waali, atalina kyalina akakibwa okusima ttooyi egenda mu ttaka, ate bo basima sewage toilets bazisumulula mu biseera by'enkuba nga boolaba mu kiseera kino sewage oyo n'akulukuta ng'agenda mu bantu. Ekisookera ddala
sewage oyo gw'olaba bulwadde bantu baffe bajja kuvaawo batandika okulwala ebirwadde ebitategeerekeka omuli kolera n'endwadde endala nnyingi. Ekisinga okukwasa ennaku nti UNRA yennyini ye yasinga oleeta obuzibu. Bwe yali ekola oluguudo lwaffe luno olwa Jinja Main Highway, UNRA yalukola n'eruteekako emiwaatwa ewayita enkuba, naye ate emiwaatwa n'etagimaliriza. Kati ogenda kwesanga ng'emiwaatwa egyo gyazibikira, ate bo bwe baali bakola emiwaatwa egyo bagidirectinga ng'amazzi we gayitamu gakkirira wansi eri mu bantu baffe. So tewaliiwo development yonna ekolebwa ng'eri standard. Ebintu byonna sebo mukama wange bakoze biri substandard. Nti UNRA yezibye emyala egiteekeddwa oyitamu sewage ezino ne zifundikira nga sewage ageze mu bantu baffe aba bulijjo. So tulowooza nti singa gavumenti econtracting abantu abaagaliza eggwanga, econtracting abantu abaagala okutuukiriza emirimu gyabwe, zino ensonga zonna zijja kuggwaawo.